nekirala ndi kuddagala Siriimu yandi ku Siriimu anzita okola otya ndabulirawo frankly obvious Siriimu takutta talina kunzita Siriimu kwandi kuddagala kwejanjaba kokka Siriimu yafa kunzita ageza kukakasa nti obulwadde obumuluma Siriimu obulwadde obuluma Kojja Siri kandoga wasechekwata nti gundi andoga nemanyi kikingwa ki kyendi zenganza akalowoozo eri abo batamira ddagala oba bagamba nti bandoga naye nga tebamuloga libalwa ku ndini badde engulu balimanya kiki bakola batya libalwa ku ndini ne badde engulu bamanya nti yeetagisa eddagala balimanya ninga natana kimanya kale badde bukwaki bukibaagala kale so tuyinza obutasuka olunaku olwaleero tubadde ne Kojja kiva tuli wano Katente so eno ennyumba ya Kojja tuliko waneeno tusaba Katonda tusobozese tubeere nga tugimaliriza ekyo nakyo tekigwe ennyumba eno twafuna ekirowoozo ekigizimba nze nali njagala kuzimba ya Yesu singako wano naye mwe abatugoberera ne mutugamba tukole ekisingako awo ne tutandika okuzimba ne bbulooka n'ennyumba eno tulemedde wano eyambuka n'ekoma mu makkati naye tuyina okuba ate nga tusobola okugyongera kutulabe nga tesobola okukola ki Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaaga mu 794 oba noti 78 29 52 Kojja ogamba otya Kojja baade watambude makuba kakusanze badino wa muzee ogamba otya tetwante ebiri tutunda tutwanga kyo baneteje wawe tebiyeta kaze microphone bana tubulizawo bino wana simba kijanjaza munango no mutwana nana ni maka ate wali anasi nyumba ono mwana kabila mwana ni mwana ni kendi bangu nyato babe mbaga ekuma ne kudala mwana yakumuzeni kaswagena simba kasoli Kojja jangu eno nze ngamba tugende wali eri ku nnyumba yo leero bwito jantu sobola kutambula kubaluli bana tuze kubuuza ku Kojja tuliwa Kojja nsibye mutiyanze Sonko Muhammad Kojja obuyongereko ku wanene otubuuzeeko twasembayo okuba nayo wano wali mulwadde wagamba cheche pressure yali ekubye kyali ki luli eri nekadi nekimbe kitira kungwera olumbo lugwira nero kuyisa bubi newo oli otya lero bulamu buli sina nyobuzibu pozi njagala ku mugalaji wiki eno olwokutaano kime kuddagala okay obuzibu kati bwena mu kusaazi no neza kwa sina musuja sina mwalusa sina mpresa sina kyonna olwo kizibu njagala ku mugalaji tuna kuddagala bana egalaji yeddwaliro si ekyo gojita lwakyo jita galaji kwani mwenje okujjanjabira mutero okujjanjabira muba kukanikira ne maso okudda engulu kwa minembe jange nenga mapya kisaidi eno tubuto teri ku mawuli mapya eno gotuwako lero gade matikira ga mutanda wagategeddeko sina ndio tede manda eri tebadde mu manda matikira tewagategedde nenga obulamu mapya akimawuli ekigotuwaka galina nze kulwangaze sina kuwasa ekisoka ku mucyo aganyu mubula obuzibu bwasinganya tona basa mkyala mulala sina mkyala era mara sina ketaganyu kiwanvu kwa nsimidde bulungi pozi nimese sati ngiddemu endiamu engoye mmese eri sati ogirabe sati ya Kojja emmese yagirumye bweti mmese kyenkola ku byengoye yebadde efuddeyo mmese zizikola bwe ziti ate wansi nganda abato yambala ngatto ebyengatto byo
nazo zini zo nga zo sirina kagere kakojja nga tulina gato tulina bade kinigi nakyo yambala mwawo olinganga avo kuba bloga kale mbaddeko ewange eyo ngagimanyi nsubira okugenda kuba nosinawo mirembe ndiyo ku katono nga manyi mutwalako nga west home is the best. East and West home is the best. Mbaddeko awaka nga ndi kulongoosa awaka bwenti eri gye tuzimba ennyumba yo kati yolongoosa ayo ekinyumba etannagwe kikyolongoosa engeri yetunyamu tulakulamu ku buddoddo bwentyo tubukulaki ennyumba ojagala ogenda ogikulamu ku buddoddo wano ndi wafu nnyo tubalabaliwo ebyafaanamu waneeno bagimenyamu omulyango gwe tugulabigubaamu bagimenya omulyango bagikungubawo nja kuba mpeewo tulana ne basimba ati mu lujja wano ndamu tufuliza okukola bwoti tugende wali eyo tulage ennyumba gyo tugamba gibamenya then ate tuleke tuveeno tugende ku yugi tuli mukola ki bane tuli wakojja n'omanyiwo bulungi nnyo wano wabeera aho badde otunnyonnyola ku kyennyumba eno olaba ngigifaanamu ningali ebweru mu butuufu omuti wagute guli standby oyegekereza bumuyegekereza era bino byenzibikira wano bwenti olwensiri ninga wakatula nengalengefumbiro wano we wali ofumbira wano ebijja byebataddewo okulimawo bataka ebirimisi bataka miti bataka bikisimena kumanya nange singa mbanga ndirika nga togwa gundi bajaji ogikwate singa mbanga ndi independent olina wobeera eriwo ekibayinyamba nekati kwani ennyumba yo yakoma ku level ki bale tulina omulimu gwe twatandikako project y'okuzimba ennyumba ya Kojja n'oluvannyuma lw'okulaba wasula nga si wa mulembe naye tulinayoko cement tulinayo bulooka n'omusenyu twetaagayo cement twetaagayo labor twetaagayo n'ebirala ebigenderako awo lanchi transport emiti egy'okulinnyako w'ebintu tube nga tugyongera yakoma mu makatikati lwaki tetugendayo Kojja tulambuza ku nyumba kale kasitugende nga tutambula ne Kojja wano mpola mpola agenda tulambuze ewali ennyumba ina abavubuka obawayo kagambo ki abavubuka kwekuuma na kwefuga beekuume jagenda mu maaso gundi kamera person alina okutambula reverse nga olaba eno abavubuka ye bawayo kwekuuma na kwefuga okwekuuma kutya n'okwefuga kwekutya kwefuga ni malala bave mala tutambule okwekuuma tazunga kunonya ndwadde kwanza kimanyi kyatusa ku kino kina kinimu mu saazi mwenti era bimu bye byewale kubona ali mudigize ngenda okumaliriza nga ni mu kirwadde oli muntu kirwadde wafuna ekirwadde ekyakawuka ka mukenenya kiri ku likodi mpola mpola ng'ogenda speed nnyo ojja gwe ekigwo mwana omulaba ono ali ku kamera sooka oyimire weyongere wanebba abantu balina okwekuuma ekirwadde kale ndoze kati tugende tutuuke tunyumize wali eri tuleme kalubiza enjo wano kale tuli ku nnyumba ya Kojja atuleese Kojja eno ennyumba yo ogambe jana longosaamu mbulaba obadde obukunyuddeko emitwe kubasobola okuyingira okufuna otulo bane eno ennyumba bujo gye tubalaga ennyumba eno twafuna ekirowoozo ekigizimba nze nali njagala kuzimba ya Yesu singako wano naye mwe abatugoberera ne mutugamba tukole ekisingako awo ne tutandika okuzimba ne bbulooka n'ennyumba eno tulemedde wano eyambuka n'ekoma mu makkati naye tuyina okuba ate nga tusobola okugyongera ku tulabe nga tesobola okukola ki
okuggwa. Kojja ennyumba eno bw'oba ogitunda bw'oti nga bw'ogirabuluza yeetaagako kina kyesobola okuggwa. Mataffaali, musenyu, seminti n'amabaati. Mataffaali, musenyu, seminti, amabaati, emiti egy'okukomereza n'abazimbi. Abazimbi, omulyango n'okugiggala. Omulyango, oluggi. Yes, oluggi n'eddinisa. Then kwe kugiggala okwo awo oba osobola okuyingira n'okuba otulo. Nyinza okuddwa n'okuduula. Oyinza n'okuduula? Nga ntuse gye ndaga. Naye kuba mu akafaananyi ng'ennyumba eno etuuse neggwa ntugamba Kojja ennyumba yiyo kati oyingira. Kozi bwenna awaka wendi olw'omwana ng'egyampisaamu bannange. Omwana wa mukulu wo. Mwana wa mukulu wange kati mukulu wange amakaya gakwasa omwana. N'omwana ng'egyayogeramu byakola atya n'omukyala ate mikwano gye ng'egyeboyogeramu kano ka taata simika bikoze bitya kalemedde mu nnyumba kaveewo kati obulamu ne kalenga okalubiziddwa mu mbeera naye kase yakikolera. Ninga kuba tinama obugumiikiriza nti saalana nja kubala nga ndi bwange. Ati sinange tennaggwa ekyabulamu. Nefuna wadde essubi nenteekako butuusa gulu ssubi. Banye nyingira mu nnyumba muno. Ng'etuuse wali waggulu nteekako essubi waggulu. Neebaka. Kitegeeza waba beta ne weeba nga si ya mulembe ng'eri eyeeri. Nate lisi oyingira eno. Kale tukuza muto ng'enyina yogeddeko dda ati East and West obozi dawoti. East and West home is the best. Nima nga tukkiriza ekyo. Kuba wadde waka wendi. Nima yampisamu bannange. Sinyumirwa. So bane twatandika project y'okuzimba ennyumba ya Kojja. Basimiddewo n'ebinnya. Tulina ebinnya bisasimyewo. Abala kusima okuteka ebinnya ya bitooke. Kati basimbaddewo bya muwogo. Bya kaso. Basikawo bya kaso mabega. Kati kwa wetunyuma wekedde. Embadde mwenne mu nnyumba. Ne batira kumulako kusima. Basima bya muwogo bya kasooli mulala oba bya bijanjala wa simanyi. Ninga basimyewo n'ebinnya kati. So bana eno ennyumba ya mulyango nyini wanu kwa noti nosime muno amanyite waitata wanga ayita wanu ayingira mu nnyumba nino nosime ekinnya dawa wenkanyo ogwo. Koye tetujja genda nnyo naye bane singa okuba ekikulu bayinza okubanga mutukwasaganyizaako tukwasaganyizeeko ennyumba ya Kojja esobola okubanga eggwa tujja funa essanyu ly'amaanyi nnyo nga naye tumuwadde essanyu ng'ayingira mu nnyumba eno. So twagitandikako naye wano we yakoma. Sofa we twogerera tuyinawo emmotoka ya bulooka. Tuyinawo n'emmotoka ey'omusenyu kaerefu. Singa tonda abanga tukwatiddeko ne twongera ne tufunayo omuntu omulala n'atuyambako ne tufunayo seminti, tufunayo transport, ne tufunayo labor, tusobola okujja ate ne tubanga tugyongerako ennyumba eno. Guli erino room omuziro ogumu ne gukyatutuddemu. So twebaza mwenna abatukwasaganyiza okuva gye twatandikira emabega paka wano ne tukkiriza nti Katonda ajja kikola era ennyumba eno ejja tuuka time ate ebeere ng'ewedde. So wana abawaddako waggulu nga tumaze tuuka bagita whole plate. Sewaddako tuba tulina okufunayo amabaati, tufuneyo emiti, tufuneyo oluggi, eddinisa, tugiggale. Bwe tumala ogiggala wansi ne bw'enaaba ya ttaka ye Kojja gamba ajja sooka agyebakemu ng'ebirala bwe bijja. Si bwe kiri Kojja? Kati ky'oyinza okugamba especially olina nnyo bawalabo n'abaami gye balina olwo bawalabo abasinga obungi abalinza kubagamba ki tulabe nti ennyumba yo eggwa. Kiza kuntaasa menga nyingira bejendi mutufu ndi mbuzibu ogema ndi mbuzibu nina sasa yakikolera yasi ngeba tukanga tusadu ko whole plate nga so tukakamata agundo subi nso kwebaka ne buki so sigeba de ko plate ngo inawe emiti waleta deke subi at least ne webaka ko jendi nkalubirizibwa mwana njya mpisamu jo sinyumirwa. Kale kachiko tugamba yuko je tukwerekezo wagere tukubuze ku katini then tulabate nga tweyongerayo kuntaasa nange mbekumwana nange jendi wange ngatya tugenda wa mwami gundi ejindi nange ndi wange tugenda wa mwami kiva ekatente ngoli wo po neshala okunya ko nga ni mutwa agenda mu garage buli mwezi bane broli ya garage tubategeeza ddwaliro sebo kiri ddwaliro ya Taso yattaso tebagamba nti ogenda mu ddwaliro lya wafunyemu akasujja era ne bafunye musujja nga mpala ndamwongerera musujja era eri ogenda mu Taso waliwo mu boy amanyeji mpamu eddagala nyimiridde nyakwanga nyimiridde ntya ndi biki waliwo omuntu omugago omundi ososolira ekigambo Taso abata manyi kyotegeeza agamba ono bye bikyali kuki yageza kimaddagala ki Taso mu Luganda mu Luzungu
The aid support organization. Taso. The AIDC support organization kikina kyendimu. Kati kivunule mu Luganda tukitegeere. Kwalo watamanyi. Kibina ekiyamba abali mu mbeera ya Siriimu. Kwa Siriimu sikikwekaze nganze kuba mayimbo ina mbungi era nnuma. Siriimu. Simu muina mu bungi akuluma. Kwa lyasu kusali bwenti. Ne Siriimu yakola ki? Yakwata. Sabba. Tubali na Rwana oba nakola ki? Neki? Siriimu. Kyambanye kyava kirungi. Naye Siriimu. Ye Siriimu yemwe kakasanga ya numamu. Yemukiririzamu ya nnumye. Era nzikakkanyira mpoye. Yani wonetera mukazi gafana atya nga alinyiranga atya. Nunga ati uyo. Ngati nyamba uyambe kintu ekyo. Ate oba omutyako kyo yo mukazi already gwe kiba kyakulya damba de manyi kibanga kyakulya oba to kyaba atya because talina kyagenda kusiga already kyalina okusiga okirina. Baloga tana yayongerwako na saa kuongerako. Wala mukazi ayinza okujja nakwongerako wadde. Wale bagamba ina yayongerwako ne twagala kwongera ku Siriimu golina. AIDS. Naye nafaayo nnyo okubbula bannyinaze banika ngoli mwannyinaze omu. Nafaayo nnyo okubabbula namubbula. Ate nze nemerwa nzikira nyonya nange ndibbule kyagaana. Nanyonya mwana mulenzi saabufuna paka nakati. Era sira sweet ndimufuna. Naye namu nyonya mwana mulenzi nannemala saamufuna. Era saagala. Nabawala beerere. Ate mukulu wange. Ekira kinga bakalombolombo. Ate mukulu wange yali nazala balenzi. Beerere. Ate tannamuwala. Twakola vice versa. Okay, tulina Kojja bane bano tumubuuzaako. Ki oyinza okugamba abavubuka bakyaleyo ng'amaanyi bakyalina mayitirivu buli nsolo eyitawo baagala bagifumite? Kyembagala ekintu ekyo simugaana kuba n'amaanyi ge yabasoola era kwakyagala kudda dokkola naye ayambale sigayo ageze nga ni mu tisati ne ovulo n'ekiro takisatika akapiira omutako oli nga otanayingira kazannyo kisaawe ky'ennambooli sooka afuna akapiira akateeke ku mutaka obazi n'omuzenyi nti ngutwala gwava e Japan okola otya nagutwala nga bwe gwava e Japan omuki omuzinga Kojja gwe wafunanga ensolo omuzinga ng'ogutwala nga bwe gwava e Japan nga togwambaza olwo ebyavaamu bino kati nafuna n'entambula yino bajaji boxer yino girina gye okwetambulira because of njagutwala gwava ki wakola tya nga gwava e Japan. Mboozi ya Kojja eno etera otunyumira bannaye ebiseera ebisinga obungi. Waliwo abaagamba kyetwagadde ku musajja oyo yeyamanya ensobi ye kati tujja muyambako yete. That's why bawalaba bakwaga nnyo bagamba gwe wamanya ensobi yo n'ogikiriza linga bali abeebuzabuza nedda simanyi biki sijjamira ddagala baayimba bandoga bulozi sali kanduka olungula limu waliwo competition nali plumber nagwe nasomerera gwe kasambu ngumanyi bulungi ntwasa no gera kula practical za plumbing soze kukolera ne siyole ne biso bikufulira niye ne mutaka member akazannyo sexual nako akazannyo sexual aha nako kakalubiriza nnyo abasi kakalubiriza nakagala nnyo nabula mulinga mpula nga tusegendaga akazannyo akakolera aha ne kasazi nonkevuma olwensongwa ginatuubuka nze mmanyi kakoze kati yawo lyokogamente kati okevuma ate naye nnonya mwana mulenzi saamufuna paka nakati era sijja mufuna era sinna switi ndimufuna obivaako kati nawanika shuwa Kojja emyaka gyo walwala banaganye Kojja yalimba emyaka gye gikyali ate satuuka nagaba naye atistingezeeko nazaalibwa nga 4 Ogwokubiri 1776 kati emyaka emeka pakati gibemeka oyingira ana mu emeka sigenda mu 5 nga 4 Ogwokubiri 1776 myaka 5 ngena mu 5 bwetyo basomali mwetibala ndanga amakadi ati machazunga biki niwakwadi wadde mbadde nkyanoonya nnyo nti kati ennyumba ina abange ewedde ogenda gibamuweka ddala mazima ddala empewo y'ekiro eyo muntu wange kyo nga kyo oge mazima pozi nga kirese nga kibadde nga kiba kikwata oba ngaali kuli nti omuntu omuwulu ajja kufa njala biki olwokuba nga wasize ofuna ekyokulya naye nga kikyokulya jafanyo nga wesone nga akifuna ojja kubuza ogenda kukola otya ogenda ofuna ekyokulya mu buntu
nja kunyigiza naye nga nkola ki ojja kuyiyayiya naye nga nfuna ekyokulya naye nga kikiwa ne maama ono wala ne maama ono nedda kigaa nkikalubi wali senga wamanyina babikoze finisingi naye nga ndi mu ttaso yange funa kalenda lyange mbe nga mbaawo wiiki ejja naye bino ebyokubaawo nti ati tusula aba mwezi alakumalako ogujja ogwo kale so tubaddeko ne Kojja watunyumyamuuko emboozi y'ennyuvu ebiseera ebisinga obungi nga tuginyumya naye eno ennyumba ya Kojja nga bwenza okubeera ng'ogiraba wano wali atudde mu mulyango ayina essuubi nti ennyumba eno ejja kubanga eggwa ate akeere ku makya abeere nga ate obulamu ayinza okubutambuza bulungi nnyo emikola mitya emiti eginasereka wuyo kansala agambye tagikuwa so kati bannaye tuyina emiti eginasereka omutwalo gwa ssente alhamdulillah ono muko kagamba ajja mwongerezako omutwalo tuyina emiti egigenda osereka tuyina erefu ya bulooka tuyina erefu y'omusenyu so kati twetaaga seminti leba n'ebirala ebigendagenderako awo amabaati oluggi eddinisa akazanyo katambule tujja funa essanyu nga tulaba tuwadde Kojja kiva essanyu ng'ali ewuwe ng'avudde eri ate mu mbirigo z'omwana ate ne muko omwana ate n'ebirala netuluteekamu kati bannaye tubeeke nga gye twekwata tulabe nga tembeera esobola okukola esobola okutambula nyobera okujukiza nti kola airport pickups gwatambula ova ebweru w'eggwanga ogenda tutuuka ku kisaawe Entebbe obanga obuukinze onsangawo ne tuvuga paka wake wammwe ku mulyango bawala leero basuddeyo kagambo ki kali osudde kagambo kasudde eri balenzi Kojja kate bawala boyinza bagamba yo kaki obatumidde naye awo ngaawo waddeyo abalenzi akagambo nawe oyinza baweerezayo akagambo babana bawala labulo bajje nga bazowaza okunda amagamba ekintu ekyo temugomoka temuzunga temukola mutya kitawe muna miraje ndimu kwa bajja nga bazinga bazi kuyamba nze era bajja kujja kula kitafa azalibwa wa bali ludda wakwa si sawa za mukazi omuti mukazi omu buli mwana ajja javude ngavuze tuni kitafa jja kwaki kitange jali ngagamba nyenja kitange jja kwaki kati wajja kumujja twali mu matawuni mu mizigo ti aliko waneno ne batugandi yafa bamuzani wawe mu kyawo jazalibwe kati kyagweyo mukono bajja bazunga bajja banonya wali wanzunga kuna azunga jana asingana ngatya ne tabaje tambulako sanalibwe ati ndede tata tutageje fanamu nekirala ndikudagalya Siriimu yandi ku Siriimu anzita kokolotya babuli ya frankly kwa chibovias nese Siriimu takuta tala kunzira Siriimu kwandi kudagala Kojja njaba kokka Siriimu yafa kunza ageza kukakasa nti obulwadde obumuluma Siriimu obulwadde obuluma Kojja ziri kandoga wasiche kwa tenti gundi andogo mane ne mai chichingwa chi chendi zengaza akalowoozo eri abo batamira ddagala oba bagamba nti bandoga naye nga tebamuloga dibali kwa kunene badde engulu bali manya chichi bakola batya dibali wa kungutini ne badde engulu yamanya tiyeta kiseddagala bali manya ninga natana kimanya kale badde bukwasha kwaki bukibagala kale so tuyinza obutasuka olunaku olwaleero tubadde ne Kojja kiva tuli wano Katente so eno ennyumba ya Kojja tuliko waneeno tusaba Katonda tusobozese tubeere nga tugimaliriza ekyo nakyo tekigwe tubeere nga twongedde okuteeka ate smile ku face y'omuntu kajja katugenda yejagisa okuyimuka ojjoddemuko waneeno nange mbadde nkoya okutama wengere wali Kojja wano oyagala kukola otya totulaba waneeno wengereko ko wali mu misako jasobola kwengerako ko waneeno naye baba agambye eki kyuka woti ko tuleno facing eno mese yakoze ko mvula mukolo uyunga nafuye kumanya yanjoza ku ngoye ero sati nkwala njigenda mu garage olwaleero mese yagirumye mese neno obusungu ayamiddala waneeno mu maaso naye nga ngambadala nnyo njigenda mu kulwaleero kuba balengera mu garage olwaleero naye nga sobodde tansonga ya mutaka ono kasirine transport kali nganjigambe era nzinga nyine irangaze kali emmese ngire gena maso nokulwa byeruma ninga sinza jirya so kali soko gyakye tugenda kusiibula kulekereyo oko nakasente dada mulimu obwa green obwa blue obwa brown kateke musawo onakalabire eyo walireyo
kana kuyamba kikana ayambako akasente ako era ku Lwokutaano kuno sinzo kino kikachenji mulimu obwa brown obwa blue n'obwa green Lwokutaano nyinza obutabirako kuno onabo ogenza wa out ogenda kusaabala One Love Beach ngenda Kawolo mu garage abantu enjeru oba kyetume etuufu lyonyiggyamu eddagala kati ndi ku CD4 sikime kitegeeza naye bagita CD4 oba ebeera level ya bulwadde kuba level kwembandi ey'obulwadde kisooka nsangibwa songa eddeemu nesangibwa nga tekendeeza okwenkendeeza n'okwongeramu kyekitya kati waliwo okuba nga ogenze ofunye eddagala era nibadde likakkanya ku bulwadde buno abantu badde nga bakakkanya babizimbe oba polisi balusa ate basinga ate nga ofunyemu n'ekirala ate ekyenjawulo bakiddukano ng'ekyo bagenda okusinga nga wenda badde omwezi ogwedde omwaka ogwedde nga wendera wenkola ki ngenda ku minzaani sina mbuzibu nabonabona nti neraliikirira oba ndi kuki baki nga ndi bwamu kugamba kale ekyo nakyo era naye ate mmangira seeta awatuufu seeta kuba nti kyetume basindisa entenjeru nibasindikabwa eseeta lwansonga etya olugendo gwe bajjanjaba ndi wamu mukiwaki kibajjanjaba tikitagisa tati anamupulesa oba namwalusa oba namuki agenda gindi ndi ku CD CD4 wona mbangenze mba ndi ku CD4 sikime kitegeeza CD4 boye bakikugamba basawo kale bannaye madamu Jennifer nkujjukidde wali nakyo wali otusuubizaayo naye kyemanyira bika embeera ekyakuttemu sabe Katonda ebeere nga etereera tubeere nga tugenda mu maaso so ndooza kyekyo si bwe kiri Kojja katukusiibule kale bannaye manyi baddani kumbuuzaako mwanyi nazooli mami kansala waffe wadda kutaba nakuwalyako mbeera gyendimu naye nga nja kutuka gyendaga mukwano kale bannaye tujja kuba nga tukomawo tukoze ne Angel Marina ku kamera Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7-6-9-7-4-729 oba noti 7-8-29-52-155.